men obuzibu bwonna Pavini bwe tuliko bwe byava, there are a few men that have shifted from their number one position of provision, of responsibility, of leadership, of everything that you can think about. Kubanga bwe twali tutondebwa buli muntu yajja ne package ye. Auntie, because Auntie Sue, we are now in a world, in an era whereby I'm my dad's firstborn, so if he chose to put a silver spoon in my mouth, I'm going to thank the Lord. So here comes a Mr. K, who doesn't know what to do, but we genuinely love each other. Before it was for hunting, gena munsiko leta dia mujirie. Neka kati abana abazadde bwa bayigira ne babawa no sanga abana ba Auntie Sue avudde bweru ne chi doctorate afunye omulimu agufunye na mu government oshegera kati ne bwe nayiga ebisolo byonna nembimalayo nembireta. She's well to do, so I'm not going to be that provider. I'm just going to manage what she has. It doesn't mean that sayagale your role ebere yange ne when nakuletera ka sweetie nja kusanga ina chip packet. Pavini nkulayirira ekirungo ekyokwetaaga okuva ew'omusajja kiri mufa abakazi. Nti ne bwenna kiri mufe kyatutonderwa. Ne bwenna kyovula nti n'ekyo omusajja okubeera nti ayagala omukazi abeere akole nnyo. Era kintu kirungo kimubanja. Kati omusajja omukazi ne bw'aba ne ssente empya n'enkadde. Era ajja kwetaaga omusajja ono amuwa akatono k'asobola. Ajja kwetaaga omusajja ategeera position y'omukyalo. Basajja bangi abalina naye nga tebazigaba. True. N'abakyala bangi abazirina nga tebazigaba nga mukodo nga yasookerayo ddala ku listi. So that's why you need to understand your position in this person's life. Tojja lwa bintu byalina jangu lwala. Ebintu byo biggwawa and people should all the time. All the time. Or maybe to solo kuba nabyo ngamba I'm sorry, yes, my father owns the company, but they can't hire you because you're not qualified. Ekyo tekinkubya ate ekyo tekigamba nti ompisaamu amaaso.